Okutandikira mu ssaza Buddu, poliisi e Masaka ekutte akulira ebyebibira mu disitulikiti eyo Baale Wire ku bigambibwa nti yalagidde ne basaawo ebirime by'abantu abeesenza mu kibira kya gavumenti eky'Ekiwumpa mu ggombolola y'e Kyannamukaaka. Wabula ebiguddewo abakulembeze abamu baliise ekkobaane ery'okusaanyaawo ebibira mu Buganda. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja kalukuviire ku ntono. Poliisi mu district y'e Masaka ekutte n'eggalira akulira ebyebibira mu district eno, District Forestry Officer Baale Wire, ku bigambibwa nti yalagidde ne basaawa ebirime by'abantu abeesenza mu kibira kya gavumenti eky'Ekiwumpa mu ggombolola y'e Kyannamukaaka. Ono District Forestry Officer Baale kigambibwa nti yakwatiddwa ku biragiro byatwala poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka, era ekiragiro eky'okuggalira DFO ono Baale Wire ne kisibwa mu nkola aduumira poliisi mu district y'e Masaka omukyala Katusiime. Wabula bino olugudde mu matu ga ssentebe wa NRM owa Masaka District era nga ye ssentebe w'abassentebe ba NRM mu Greater Masaka Peter Senkungu n'alabula nga bwe batagenda kukkiriza kkobaane ly'ekitongole ky'ebibira, poliisi n'abantu ssekinnoomu okusaanyaawo ebibira mu Buganda bataase eby'omu bitundu ebirala. N'agamba nti ebibira babimazeewo e Masaka, n'agamba nti ensonga eno agenda kugitwalibwa Pulezidenti Museveni. Nga District Council twayise ekiteeso ne tulagira Speaker ayita abakulembeze b'NF ebatunnyonnyole baani be baawa ebibira by'e Masaka. E Makonzi baatuuka n'essomero okumenya toilet yaalyo e Makonzi ku ssomero lya gavumenti nga beegabidde ekibira ekyo essomero kwe lyali okulinaana ekibira. Kakati kye bakoze bazze e Masaka, abantu be bamu awo Ekiwumpa be baagabanawo ekibira ky'NF ekyonna be baakigabana. Neewuunya bwe mpulira Kavuma akolera ani? Embeera y'okutigomya abantu. District Forest Officer avuddeyo alwanirira ebibira bya district, ebibira bya gavumenti mu kifo ky'okukwata ababyonoona be batadde mu kkomera. CBS ayogeddeko ne Kavuma Fulgencio ng'ono kigambibwa nti naye ali mu kkobaane ow'ekibbattaka ly'ebibira era ng'atera kubeera mu mmotoka ey'akabangali eriko ennamba za ofiisi ya pulezidenti eza UC. N'agamba nti ettaka DFO Baale lyasaayeemu emmere ly'abantu si lya kitongole kya bibira, nti kuba ab'ebibira bwe baamala okusalako ettaka eryabwe eryo eryasigalawo yiika 15 waliwo abazirinako n'ekyapa. Wabula ono Peter Senkungu amwanukudde nti ettaka eryo lya District Forestry Reserve eya Masaka. Yamyuka omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'e Masaka Kambugu Robert Ssenyonga akyali omujja mu kifo kino, naye Peter Senkungu amulumiriza okubeera mu kkobaane lino, wabula Kambugu yeegaanye ebimwogerwako n'abiyita kiiso kya mbuzi. Kakati omuntu yenna ayogerera Kambugu amafuukuule kye kigambo kye bategeeza nti kiiso kya mubaazi kirekerera omubaazi ne kitunuulira omuki. Kambugu n'akayingira mu ofiisi n'abanakuweza mu wiiki. Abatuuze mwenna mwalaba ku TV obutambi emmere y'abantu ng'etemeddwa. Omuntu yenna ayinza okugaa nti Kambugu ali mu bumenyi bw'amateeka ku nsonga. Nze nagamba Baale agenda akole statement ku poliisi lwaki yatemye emmere y'abantu, yabawa notice okutema emmere yaabwe ng'owa NFA obanga DFO akulira ebibira mu disitulikiti oba teyabawa. Salongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ate mu ssaza Kyaddondo abantu abawerako basimatuse okufiira mu kabenje ku Lubaga Road mu Kampala. Taxi ebadde ejjudde abasaabaze namba UAX 593A bweremeredde omugoba waayo n'eyingirira mmotoka endala ebadde esimbye ku mabbali ag'oluguudo ng'eyo gyetomeredde n'omuntu abadde ku gage. Omusasi waffe Sharif Lukenge y'abirina. Kitegeerekese nti akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nga 4 eza Kalasamayanzi. Emmotoka eno eya taxi ebadde eva mu bitaala ewa Bakuli gye wanuse ng'egenda mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Bw'etuuse wano ku Lubaga Road kigambibwa nti eremeredde omugoba waayo okusiba. Wabaddewo omuntu abadde atambulira ku bigere nga ava ku G1 Hotel, oyo n'amutomera n'amusuula mu luguudo wakati bw'ayagadde okuwugula emmotoka ate n'asangayo emmotoka ekika kya Fielder ebaddemu
bamukwatamu omusajja n'omwana w'essomero gw'abaddaze okushopingira ebintu adde ku ssomero bw'atyo n'agikuba era kwasibidde. Abasaabaze batandise okukuba enduulu era takisi eno babuuseemu mbuuke okwetegula ekibabo. Abamu ku babaddewo batubuulidde embeera nga bw'ebadde ng'akabenje kano kaggwawo. Etomedde wa bigere abadde asala okuva ku G1. Kati omwana omulenzi oyo abadde asala okuva ku G1 ono wa takisi bw'aluzinze control w'okumutomera n'ajja n'agwa mu eyo emmotoka gyatomedde eya bbulaaka eryawo. Alumiziddwa yoyo yekka gwe batomedde, mu takisi temuli alumiziddwa muntu yenna. Obuzibu buvudde ku wa bigere gwe batomedde. Kuba yasaze busazi ne bamutomera ate ono n'aluzinga control n'asanga emmotoka epakinze ku kkubo n'agitomera ne biggwera. Wabula n'abamu ku basaabaze ababadde mu takisi batabukidde omugoba wa takisi batuuse n'okumugwa mu malaka nga bagamba nti emmotoka ng'abadde agidduka buweewo ate nga kumpi abadde mu bantu. Ku lwa 88 akatonyeze 8 Webale nnyo omusasi waffe Sharif Lukenge. Musaza Bulemeezi Minisita omubeezo wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye alangidde abantu b'e Nakaseke naddala bannakibiina ky'NRM nti bakalinkwe bennyini era enkwe ezo zikonzibizza obuwagizi bw'ekibiina naddala mu bavubuka nga n'abalala bakidduse ne beeyuna oludda oluvuganya. Omusasi waffe Ttaaka Consolata abaddewo ng'okutwakunkumula. Minisita Kyofa Togabye okutuuka okulangira banne aba NRM abadde kiwoko mu lukiiko oluteekateeka omukolo ogw'okujaguza amazaalibwa g'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa ogw'okubaawo ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ku kyalo Kijaguzo mu ggombolola y'e Ssemuto e Nakaseke. Bw'abadde ayogerako eri abantu beeno, Kyofa Togabye agambye nti banna NRM abamu baava dda ku mulamwa era abasinga bajja kusunga kyokka ono alabudde nti wakufaafaagana nabo. Tetugenda kwonoona kibiina kyaffe olw'okuba omuntu omu ate ze sigenda kwenda kubaza zisinga wakola ki kwenda kufa. Kyennajja kiri kimu. Tulina okuza ekigambo NRM tukise ku mutima ogwo. Negayida aba NRM mutambule nga ffenna tulengera ki? Abalina enkwe gobera n'enkwe ezo tujja zikukubirayo ate ojja kuswala. Nebula kulaba enkwe mubagambe gwe mugenzeeko mukyamu gwe mugenzeeko muki basoda yayimba nti gwendi walabula yali ntegeera mwegendereze Kyofa mwenakwata mukwejo nafulumye ku kigambo ajja kusiba ebyaku. Minisita Kyofa Togabye bw'ati akowodde banna NRM bonna abakyali ku mulamwa okujja mu bungi bajaguze wamu amazaalibwa ga ssentebe waabwe ate n'okwebaza Katonda olwa byonna ebituukiddwako omuli amasomero, amalwaliro, PDM, emyoga n'ebirala. Bukyanga lubanga lwa Mindi Nakaseke yafunye ku nguudo za Polansi. Ekyo tekibangawo bukyanga Katonda atonda ensi eno n'abana abagitusalira nti kano ke kasi Uganda. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bukyanga lubanga lwa Mindi Nakaseke ye disitulikiti yokka mu Uganda erina amasomero ga sekendule. Kyobula twagenza okutunulira ng'obudde bwe tulina bwakuwa buwi bujulizi na kwebaza Katonda olw'ekirabo ekya Pulezidenti Museveni. Okusinziira nti Nakaseke bwe wayindira olutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza, basajja bakulu abaazirwanako mu kitundu kino bagamba nti nabo baagala abongere ku ssente bw'obukadde 5 bwabawa tebumala. Bye tubanja tibiyinza kuggwayo ne Katonda olaba tukyamubanja. Atuwa akasiimu akongeremu amaanyi kyekyo kakasiimu gwoli akusuubiza okuwa ate dibabbanja zikyazito omuntu okuwa miliyoni 5 olwaleero aba akuwadde singisa 15,000. Wadde bannaffe abasinga bagamba nti tebanafuna ssente zaabwe naye oluusi abamu buteefaako. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM radio y'Obujjajja nze Ttaaka Consolata wano mu ssaza lya Kabaka ery'e Bulemeezi. Musaza Buddu abalaka Youth Sciences Program bakyazizza omubaka wa America mu Uganda mu kaweefube agendereddwamu okwongera amaanyi mu lutalo olw'okulwanyisa akawuka akaleeta nawookera wa Mukenenya. Omusasi waffe Semairi Sozi Sekimpirwazi kabituwe. Ekitongole kino ekya Youth Sciences Program kyatandika mu mwaka gwa 1987 n'omulamu ogw'okunoonyereza awamu n'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya siriimu ng'era ebbanga nakibadde kikola okunoonyereza okw'enjawulo ng'olyawo kirina n'enkulaakulana gye kitaddewo mu bantu abo
abadde bakwatibwa akawuka kano aka mukenenya. Olunaku nno olwayo bakyazizza ambassador wa America mu Uganda Sir William Pope ng'ono atuse ku ssaawa nga 4 mu kitundu kino era nga basoose kumulambuza amageserezo gonna era naawe bakola okunoonyereza okw'enjawulo kawuka kano aka mukenenya nga kigambibwa nti abantu bano okuva batandika ku ddimo lino bazze bafuna obuyambi obw'enjawulo okuva mu nsi ezo ez'abazungu okusinga ddala mu America ng'oba oliawo yemu ku nsonga ezireese ambassador ono okulaba ekitongole kino ng'ekikolamu emirimu gyakyo. Omunoonyereza omukulu ku kitongole kino ekya Raka Responses Program Nelson Kankaka ategeezezza ambassador nti kati eddimu eddene libatandiseeko ly'ebyokola nga banoonyeza ddala akawuka kano naddala bwe batandika okukawa eddagala mbu kamanyi okwekweka mu mibiri gy'abantu nga mu kiseera kino baagala bakafuggaliza emibiri eyo kabakali ne bakajjayo oboolyawo ne bateekako ekkuufulu ey'enkomeredde omuntu n'abeera mulamu ebbanga lyonna n'afa birala naye nga tafudde kawuka kano. Keekweka luddawa akawuka ako kagendayo katya mu kwekweka kafaanana katya mu kwekweka kakolayo ki mu kwekweka ate tuyinza kukakaka tutya tuyinza kukafubutulayo tutya okuva mu kwekweka oba singa katulemerera okufubutulayo tuyinza okukateekako ekkufulu ey'enkomeredde kalemererwe okuvaayo mirembe na mirembe omuntu abeere nga takyetaaga kumira ddagala erya buli kaseera. Ambassador William Pope bw'ava mu kitundu kino ekya Rakai Responses Program agendako mu bitundu eby'ebitawago mu ggombolola y'e Rwanda mu district ey'e Rakai nga naye agenda kulaba omulimu omukulu okoleddwa ab'ekitongole kino mu kuyambako kw'abo abakwatiddwa akawuka kano aka mukenenya. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Kimpi Lwazi Kyotera. Musaza Kyaddondo omukulu w'ekika ky'enkima omutaka Mugema Nsejjere Charles Mugwanya avumiridde nnyo omuze ogw'okumansamansa kasasiro ogweyongedde mu bazzukulu ensangi zino n'agamba nti kireetedde endwadde ezisibuka ku buligo okweyongera mu Uganda. Omukulu w'ekika ky'enkima ono omutaka Mugema abadde ku mukolo ogw'okutuuza abatongole ba Kabaka Musaza Kyaddondo okuli Yiga Robert Owennamuŋŋoona Kasubi ne Buule Charles omutongole w'ekyalo Mugema Zone mu muluka gwe gumu ogwa Ssaabawaali Kasubi. Omutaka Mugema Mugwanya Charles Nsejjere akubirizza abaana n'abazzukulu bakomye okumansamansa kasasiro kubanga kisuula eggwanga mu katyabaga. Naye obuzibu abantu bakubawulira bajja kiro ajja wundi n'akapeera kano kasasiro n'akaleeta n'asooka kateeka awansi n'asooka anirako ate okulaba teri amugambako neyeeyongeramu najja n'ekikutiya najja nga kyakikulula n'akyeta n'akiwummuza n'agenda amagero kulaba teri amugambako neyeeyongerayo yenkula abantu naye byonna byonna biva mu butaba bagunjufu ndowooza omuntu obanga olina obugunjufu wabeera okusoma n'okutegeera n'obugunjufu byonna byanjawulo naye omuntu otuuka okubanga byonna obirina. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombola ya Mutuba Mukaaga mukulu wa kibuga Mmengo Lubaga Mukasa Samwiri Bakanoga asabye abantu ba Kabaka obutekkiriranya n'abo abajolonga Namulondo. Agezaako okweŋŋanga obwakabaka aba atyobola Namulondo bw'olumba Katikkiro oba otyobola bw'olumba w'eggombolola oba w'omuluka oba omutongole oba otyobola Namulondo. Tubasaba abatyobola Namulondo mubeewale era mubaboole bannabyabufuzi abatandise okutabikatabika olaba nti obwakabaka babufuula akapiira mubaboole ate mwe muyina obuyinza obubazaayo mwe muyina obuyinza obwo bumufuula nti yeefudde munene mwe muyina obuyinza kuba mwe muyina akalulu. Tubasaba mukuume ekitiibwa kyammwe ky'obwakabaka. Omwami wa Kabaka ow'omuluka gwa Ssaabawaali Kasubi Juuka Abbas Kayonda awanjagidde abantu b'Omutanda bongere okukuuma obuwangwa n'ennono. Emize gifuuse emiki emize naye baani abagenda okuzza obujja muganda wange oli abagambye nti bava mu lukiiko olwaleero olwa bulungi bwa nsi nga balwana nti bwe zibanga entobazi mu lubigi zaaliwo zirina okukola ki baddeyo ku nnono ennono esigale nga etambula ensebeera ennungi naye olwaleero ennono bw'ebanga efudde omutongole tomutaddeemu kitiibwa omutongole tazza kukola mulimu gwe naawe ate tomuwadde mukisa ogwo kubanga akukolamu omulimu ennono egenda kubanga ekola ki ng'efa. Baabatongola abatuuziddwa okuli Buule Charles ow'ekyalo Mugema Zone ne Yiga Robert omutongole wa Namuŋŋoona Kasubi beeyanzizza omutereggo olw'okusiima n'abawa obwami.
Musaza Buddu Ssaabadinkoni ow'ekabwoko omulabirizi obwa West Buganda Venerable Stuart Matovu ajjukizza abakristaayo bonna okutambulira mu kkubo lya Mukama beewala okutambulira mu makubo ag'omubi. Venerable Stuart Matovu agambye nti singa abakristaayo banaagoberera okulambikibwa okwo awatali kulonzalonza obulamu bwabwe bwakutereera. Bino byonna Venerable Stuart Matovu abyogedde alambula omulimu ogukolebwa ku kitebe eky'Obussaabadinkoni ogw'okuzimba ekkakkalabizo n'avumirira nnyo abo aboogerera obubi enzikiriza z'abannaabwe. Ye Katonda nzikiririza ddala nti bwe tunatambula mu ntambula eyo waliwo okusimba omusingi gunayinza okubeerawo ng'enzikiriza zetukkiriza ne Katonda gwe tukkiriza ekyamazima mulamu aye n'enzikiriza zaffe zidanywezebwa. Bangi bazze bavumirira enzikiriza zino, enzikiriza essatu, naye okuvumirira enzikiriza ya muno kitegeeza gwe gy'otategeera bulungi si kirungi. Olugendo lwo kutambulakwo ate awo oba tutambule n'amagezi, naye tunule nnyo bwe tutambula ennaku zino tubeere n'amagezi. Olugendo luno tutambuza amagezi tugenda kutuuka ku ebyo Katonda bye yasuubiza. Mu ngeri y'emu Ssaabadinkoni Venerable Stuart Matovu awanjagidde abantu ba Katonda bonna okumukwatirako ku mulimu gwa Mukama. Ffe tuli bannakabwoko era omulimu guno gwatandikibwa munnange gwe naddira mu bigere Venerable Amos Friday. Kyokka naffe twongerako okulabika nga ate omulimu ogwo gweyongera okugenda mu maaso. Tulina enteekateeka y'okukyaza omulabirizi Stephen Katonda omulabirizi ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'ekkumi agenda kusaako abaana emikono ate era n'okutuuzanga Ssaabadinkoni b'Obussaabadinkoni buno bwekabwoko. Kale tuyita abantu ba Katonda mwenna kujja ate okubeerawo nga okusinza kuno kw'ebyafaayo kubeerawo ate era kuno okubeera nga tuzza okulya ekigambo kya Katonda era n'okutulaba ennono y'ekkanisa engeri bw'etambuzibwamu. Katonda w'ekisooyo gwe tubaagaliza ayongere okukola ebikulu n'ebyamaanyi ku mirimu gyammwe mutunulire Katonda ebisinga gy'abbikola. Nga tukyali mu ssaza Buddu omuwabuzi wa President Vincent Ferrerio Bamulanga Kisempijja alambisa abasomesa mu disitulikiti y'e Kalungu okweyambisa akadde akasigaddeyo olusoma olwokusatu okuggyibwako akawuwo mu butongole batuukirire abazadde babakubirize okuzza abaana ku masomero mu budde. Omusasi waffe Ensubuga Muzaffaru y'abirina. Mwami Vincent Ferrerio Bamulanga Kisempijja okubuulirira abasomesa bw'ati abadde ayogerako ne rediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu. Ono agambye nti ng'oggyeko abasomesa okutalaga mu bazadde babakubiriza okuzza abaana ku ssomero mu budde n'okubawa ebyetaago. Agamba nti n'ensonga ey'okwongera ku buyigirize bwabwe abasomesa basaana bagirowoozeeko nnyo. Bw'obeera omusomesa mu kitundu oba headmaster mu kitundu tokoma ku ssomero, tambula mu bazadde, tambulako mu bazadde. Tobalinda mu nkiiko wokka, tambulako mu bazadde olabe nga tubaagazisa okubanga baleeta abaana ku masomero n'okubawa ebyetaago by'amasomero. Mulwanye olutalo, muzzeeyo mu masomero ne mweweerera, mwebale nnyo. Naye ate era nsaba mugende muteekemu amaanyi okulabira ddala nti buli kaseera omusomesa obeera mu maaso nnyo ow'abalala. Tolinda ne bakugamba nti wano twagalawo diguri. Gwe weetegeke ne diguri gwe baligisabira ng'ogirina. Honorable Vincent Bamulanga Kisempijja mu ngeri y'emu alambisa abakyala mu kitundu kino eky'e Kalungu ku ssente gavumenti ze yabaleetedde ezaggulo. Agamba nti basaana bakwane ebbanka omwateereddwa ssente zino. Era Sempijja agugumbudde nnyo bannabyabufuzi mu kitundu kino bagamba nti batandise okubuzaabuza abakyala nga babategeeza nti ssente zino ezaggulo be bazibasakidde ate nga pulogulaamu eno ya ggwanga lyonna. Njagala okulambika abakyala nti gavumenti yaleese enteekateeka gye bayita GROW naye nga y'abakyala. GROW ejjidde okunona abakyala abalina bizinesi abatambulako abaddako emabega era n'abatambudde ne beeyongera mu maaso. Mwenna gavumenti ereese entegeka nga ssente ezijja mu World Bank mutandike kukwana banka. Abakyala mugende mu banka teri walala. Mpuliddeyo ababaka mu Parliament nga batadde mu ofiisi zaabwe abantu abakyala batwala mu ofiisi ye mbaleetedde ssente. Akati abatakkiriza mu kibiina kyo ate zino ssente z'abantu bonna teziriko kibiina. Kati abatali mu kibiina kyo bo tebaafune ssente za ggwanga lyonna, ssente za gavumenti. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja